Jamil Cheyune omutuuze w'e Kawala Zone 1 obwedda agira n'agamba nti ye simu yaaye wabula ssereebu wa Uganda ategeezezza nti olubuto luyitibwa birungi lwalina si lulwe wabula lwa basajja balala. Nkugambye nti yali lubuto nga mufumbo bwe nalinga mwagalira. Nangamba ali lubuto lwange n'endwegaana tewali kana buto luvaamu. Nangamba nze nakubira essimu nga ali waliwo mu tawuni gye nkolera. Agambye nti yalina omuwala ono wiiki 2 eziise tekisoboka kubanga mu ezo wiiki yafunye dda olubuto era n'akikakasa nti kituufu mweruli. Nga bakwegayira nti babitwagale. Nze natandika okwagala naye simanyi mufumbo. Nze lukati yatwala kiro w'abantu. Sinna mukazi wange nze namuliza n'omukazi. Ye birungi atulise n'akaaba n'ategeeza nti Cheyune bw'aba agamba nti olubuto si lulwe bagende musaayi babakebere kuba ye ayagala buyambi. Oli yali yekwese lwati wali yekwese na kuyikwe. Oli yali bidi kwe. Bazadde bange oli hadi bwayagadde. Cheyune agamba nti ye yali yeesonyiwa birungi wabula birungi n'amwesibako ng'amukubiranga amasimu saako n'okumwegayirira ng'amugamba nti bagende mu loogi beesanyuseemu. Nisaa kuzaala bitali byange. Oyina bameka? Sina. Onotegera otya nti si bibyo. Sina naye ate njagala lisaa kuzaala mu saa kumala gakkiriza muto zitali zange. Cheyune ayongeddeko nti ebiseera ebisinga bye babadde mu loogi birungi yabadde ng'azisasula kyokka ng'agamba nti yeewuunya kubanga tewayita bbanga lya mwezi nga tewannabaayo muwala amugamba nti ali lubuto lwe naye ye kyatakkiriza kuba yeegulira bamalaaya. Yensonga ki ekyenkumye nga sinnazaala noonya omutuufu gwe naazaala nga wange. Tekirimu nagamba ndi lubuto. Omusanga ali kubye nga totowegasse naye. Bakwagala bwagazi. Oli mulungi nnyo ggwe. Kulobanga ndi ndi ssereebu naye simanyi. Ssereebu olina luyimba ki lwe tumanyi? Simanyi kati ekimujagala ekibanjaga. Ssereebu olina luyimba ki lwe bamanyi? Kkiriza obagaana gwe nannyini lubuto. Tukakase wali bwe tubeera nti tewaliiwo omuntu akumanya omaze emyezi emeka ng'obeera ojjawo nga woosula. Obadde ate osula obogale n'okumagala nga tolina mukazi wo. Ne banango obusajja 200 mwekaza tofanga tewemanyi ye gwe kyekyakwaga kasajja kotunula bwe kati akatunula ng'embwa. Wabula Cheyune apondoose oluvannyuma lw'okukiraba nti bagenda muteeka mu kaduukulu ka poliisi olwo n'ayita birungi ebbali ne bateesa n'akkiriza olubuto era ne bakola endagaano y'okulabirira omwana. Olubuto mbagambye ndukkiriza. Aneti Naluggwa yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bateganya ndi ssereebu okugira buli omuwala nga mmanyira wange.